aba CBS namwe nga mwetegeka ne mwami Charles James Senkubuge ogenda kwogera ku aba artist kati wabwe hatu kumirenga neyanzenge kati wabwe mbanga emizimu gijeekawo amasanyalaze bannange bakungubazi bannange mwenna basebo ne bannyabo abantu mwenna abavudde mu bitundu ebyenjawulo okujja wano ku mbaga y'omulongo Kato esembayo. Mukama mulungi obudde bwonna. Njogedde ekigambo Mukama mulungi ne musirika kuba mwina kye mumanyiddemu ekirala naye Mukama mulungi okwo okubola kwe twagambye mukujjewo bwenyimirira ne mundabamu ate ekirala kisobola okunyiiza ate bwenkunyiigira bw'otanziako omukusonezako ekisiraayi. Basebo ne bannyabo amannya gange nze Namutebi Silivia mbadde mukwano gwa Kato okuva mu myaka okuva 12. Tutambudde naye mu buli mbeera. Abantu abasinga buli muntu Kato bamwogeddeko ebirungi bingi naye nze ebirungi byentambudde ne Kato ndowooza bano babe mu Kiibi be basobola obbijjula ne bamedi Nsereko. Naye njagala kujjayo obuntu nga buna mu nsi muno. Ekisookera ddala Kato Lwama abadde musajja muganda. Ffenna tukiza nti abadde ki? Omusajja omuganda atalina ffumu mabega wa kitanda toli muganda. Omusajja omuganda atalina lubugo owuwo toli muki? Tulekerenga okulowooza nti obuwangwa emisana tujja kulaga Bayibuli tubusinzenga ekiro tutyola okubanga bannaffe bajja kugaana otusabira. Kato Lwama abadde yekkiririzaamu ng'omuntu. Kato Lwama abadde amanya empewo ze ng'omuntu si musango omuntu okumanya ki? Era nkakasa empewo nawe no weeziri onoomuteekayo nga zo zitandika omulimu gwagwo ogukola. Naye abantu abasinga mulinga abalowooza nti olw'okubeera ennyo n'eddiini ng'oyambadde ekyambalo nti kwe kuyita nti anaayita Mukama Mukama yanaayingira mu bwakabaka bw'omu ggulu. Tekisoboka. Basebo ne bannyabo Kato abadde musajja wa ddiini. Nga Maama Fiina bwe bantuuma Silivia ndi mukyala mu Katuliki ate ndi mukyala musamize ndina abasamize nzaakulira abasabo b'ekinnansi mu ggwanga. Seegaana mpewo zange seegaana lubaale wange sitiriranga misambwa gyonna nga Kato Lwama bw'abadde. Naye nja kuwunzikola kuba batuwadde obudde butono bannaffe abaaganye tusabira. Nze ndowooza gye muli yonna muswadde mwakaswala. Twafunye pasita, twafunye omusumba, twafunye sebo pasita wange olwaliro nangidde mu butongole newe banvudde wano nenkutuka sebo nkwetaago gy'onsabire. Sebo pasita Bugingo taata pasita Bugingo naama wano nti n'abapasita bange babiri mu nsi muno. Pasita wange Bugingo ne pasita Bugembe. Bw'oba toliwo ng'oli bize Bugembe ng'ajjanga akikumamu essaawa. Kubanga nze ndabye ate essanyu liyitiridde ne mwoyo atujjudde ng'abantu abo si be bazze. Mwebale nnyo mwebalire ddala mbakakasa buli agala obuwangwa babusigaleko tabutya. Ssaabasajja Kabaka wangaale. N'ekirala naite oliwa twawaayo amabugo gaffe wano. Naite oliwa twawaayo amabugo deni era tugenda kuddamu twongere kubanga abaana bano bava wano balina okunywa amata balina okweyagala namwado olina okuba ng'obudaabuda abaana. Katwongerera bukadde 2 nga amabugo ku ssente ze twawaayo ssebo.
Tweyanziza n'ekimuli kya Mama Fiina mukitegeke akitegeke olumu. Mwami Charles James Nkubuge ensabo gye ogenda kwogera ku aba artist wonna mu ggwanga abattawo mwenna nsaba mujje wano akadde kano. Mwabe Mama Fiina ategeka ekimuli. Mama Fiina ategeka ekimuli.